omukolo gw'okussaawo abadyankoni 9 n'okwawula abakadde 3 gukulembeddwamu omulabirizi w'ennamirembe Wuba Fositito Lwalira era buli omu akubye ebirayiro. Nze Reverend Agnes Pendo Nakisemwanga nzikiriza okukwata n'okugondera amateeka n'ebiragiro by'ekkanisa ya Uganda. Oluvannyuma bateereddwako emikono. Era beera omuwanikwa mwesigwa w'ekigambo kya Katonda n'ow'essakalamento z'entukuvu mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Reverend Canon Benon Kityo nga yeddiini w'ennamirembe yabuulidde ng'asabye abakkiriza okubeera omusana eri ensi. Nyiza ntya okukola kino n'embaliga nga nina omwami wange? Nyiza ntya okubanga Katonda mpadde obuvunaanyizibwa okubanga ekitongole kyenkulembera nga nze nina okukikulembera ate n'ekivulugavuluga olw'omuvuvu lw'ensimbi. Nyiza ntya ate nafuna omusaala n'alawesensi. Baabaweereddwa obuvunaanyizibwa bakubiriziddwa okubeera abeesigwa mu buvunaanyizibwa bwe baweereddwa. Abantu batoloozenga abawanika b'ebyama bya Katonda. Sandyagadde abantu okutulowooza ng'oyambadde kukola baga nti oyo ndowooza oba ndowooza oba muki naye ng'ekijja maani yaabwe kirala.